matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu musaba sokusaasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa ennyina bwaffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera okutuusa olunaku tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, nga tumwawula mu butuufu bw'okumwawula. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kye kiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulaamira era kye yalaamira n'abaatusookawo. Yagamba walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Twalagira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubereberye lwammwe wa iyyakum nammwe ne tubalaamira an ittaqullah okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala okuva Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajja atuma ababaka okujja okusomesa eddiini, okutuusa eddiini eri ebitonde ebiri ku nsi kuno, abantu baalinga beeyawulamu groups bbiri, era nga groups ezo bbiri ze zirina okubeerawo kuno ku nsi era ne ku nkomerero ze zigenda okubeerawo. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Gurupu emu egenda kubeera mu jjana, gurupu emu egenda kubeera ya muliro. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma ababaka bonna inqasama an-nasu ila qismain, abantu bajjanga beeyawulamu emiteeko ebiri. Minhum man amana wa minhum man kafara. Mulimu abaakkirizanga obubaka bwa Allah ne basiramuka, wa minhum man kafara, mubo mulimu abaawakanyiza ddala ng'obubaka ne bagaana okusiramuka ne basigalayo mu bukaafu. Era ayati nyingi al-Qur'aniya ekyo kye ziraga. Mal asaf ashadid, ekyewuunyisa wano e Uganda obusiraamu bwe bwajja ffe twawukanako ate n'emirembe egya kulembera. Tajidu anna hunak, wano osiŋŋaana nga inqasama an-nas ila thalathati aqsam. Wano ewaffe abantu beeyawulamu emiteeko esatu tujaha risala nga boolekera obubaka. Al-qismu al-awwal, omuteeko ogusooka, minhum man rafadha al-islaama tamaama. Mulimu abaagaanira ddala obusiraamu ne bagamba tetugenda kusiramuka. Balina ensonga zaabwe nnyingi. Imma abamu baatyanga kubatayirira, abalala baatyanga kusiiba, abalala baatyanga kusaala, abalala baatyanga kuleka mwenge, abalala baatyanga bufuzi bwabwe ne bagaana. Farafadhu al-islaama tamaama, obusiraamu ne babugaanira ddala. Eyo gurupu eyo efaanaganako n'emirembe egyasooka yabangawo ey'abawakanya, ey'abakafuwala ne bagaana nga okukkiriza Allah. Wa minhum, era wano e Uganda, wa minhum man dakhalu fi l-islaami haqqa dukhulihi. Mulimu gurupu endala ey'okubiri, obusiraamu bwe bwajja wano baabuyingira ne babuggweramu. Era abo bw'owuliranga omusajja omulangira Nuuhu kyabasinga mbogo eyeeresa byonna bye yeeresa olw'okuba nti baamugamba nti bw'obeera omusiraamu kino tokikola, bw'obeera omusiraamu kino okifiirwa. N'agamba bino kambireke kaŋŋende n'obusiraamu. N'okutuusa olwaleero ku mulembe gwaffe guno mulimu abantu abasiraamu naye nga basiraamu bya ddala. Tajiduhu musliman zahiran wa batina, omusiŋŋaana nga musiraamu kungulu ne munda nga musiraamu. Tajiduhu musliman laylan wa nahara, omusiŋŋaana nga musiraamu kabube kiro kabubeere emisana. Safaran wa hadara, omusiŋŋaana nga musiraamu oba ali mu lugendo atambudde aliyo gye batamumanyi, omusiŋŋaana musiraamu. Wakadhalika ne bwabeerawo bamumanyi, omusiŋŋaana musiraamu. Mu kibuga omusiŋŋaana nga musiraamu, n'ewaabwe mu kyalo eri ab'ekika eri famire yonna ng'ekuŋŋaanye, omusiŋŋaana nga yoyo yennyini era musiraamu. Bali ku birala ayaziina, bakola bino ye takola, ng'ali ku bya busiraamu. Eyo gurupu. Wama dhalika, eyo gurupu erimu abantu batono nga musiraamu ebyaddala nga bwe njogedde sifaati ezo, nga musiraamu kungulu ne munda. Qalban wa jawariha, ng'omusiŋŋaana musiraamu mu mutima n'ebiyungo nga musiraamu. Abo batono. Allah tabaraka wa ta'ala yennyini ye yayogera mu Qur'ani, ajja akyogera emirundi mingi. Ku mulembe gwa nabbi Nuuhu yagamba wama amana ma'ahu illa qalil. Tewali bakkiriza bigambo bya Nuuhu okubikkiriza okwaddala okujjako baali batono. Ku mulembe gwaffe guno Allah subhanahu wa ta'ala agamba
wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun wama aktharu nnas walau harasta bimu'minin. Allah ganti abantu abasinga obungi ne bw'onoofaayo ennyo ne bw'onootakabana nnyo ne bw'onooteekamu amaanyi gatya si baakukkiriza. Abantu abasinga obungi si baakukkiriza. Kati eyo gurupu ey'abantu abakkiriza nga basiraamu ddala babeera mu mizikiti basiraamu ebyaddala, gurupu erimu abantu batono. Wa hunaka qismun thalith, waliwo gurupu eyokusatu, wa huwa almaqsud fi hadhihi alkhutba, era gurupu eyo gitagitinga mu musomo nga guno. Gurupu eyokusatu eyo mirembe gyonna egyasooka yalinga tebeerawo, kubanga emirembe egyasooka Allah tabaraka wa taala buli lwe yasindikanga omubaka bagambanga nti ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Bagana otujjidde twawule Allah tubeere banna tawhid tusinze Allah, la tetugenda kukkiriza. Mulembe gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam bamuga ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum al-kibriya fil ardi fama nahnu lakuma bimu'minin. Ne bagana ne basigala nga Musa aliwo abamukkiriza abatono, abasinga baganyi basigadde ku bujeemu. Naye wano e Uganda wosiŋŋaana ekikolobero eky'abantu alladhina yadda'una al-islaama zahiratan wa qulubuhum mamlu'atan bishirk. Wano e Uganda wali gurupu y'abantu tajiduhu musliman zahira, bayingira mu busiraamu naye ate ne basigaza n'ennono zaabwe n'okusamira kwabwe n'okumala abalongo n'okutegereka obulira bw'abaana n'okwalula abaana okw'ekiganda n'okusiba yirizi. Bali wano gurupu eyokusatu, basiraamu balungi nnyo basamira nnyo, basiraamu balungi nnyo baalula nnyo abaana, basiraamu balungi nnyo baloga, basiraamu balungi nnyo balina lwe bakuŋŋaana mu famire yaabwe nga bakuŋŋaanya olw'omukolo ogw'okulambula ebijja ne bafumba n'ekijjulo ne bakirya. Obasiŋŋaana basiraamu naye nga obuwangwa ennono byabatebenkera mu bifuba ne bijjula, era batokomoka n'omugambo ne batuuka n'okwogera baga nti obusiraamu tebugaana bya buwangwa, obusiraamu tebujjaawo nnono, obusiraamu tebukulemesa kukola bibyo. Bw'osiramuka tofuuka muwarabu, bw'osiramuka osigala oli muganda, bw'osiramuka osigala oli mukiga, osigala oli musoga, eggwanga lyo olisigaza. Gurupu eyo weeri. Era abo babeera bangi nnyo mu mizikiti, si mu butale, mu mizikiti bangi nnyo. Emiziro gyatebenkera mu bifuba byabwe, emiziro gyokka gyatebenkera mu bifuba byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala atukkiriza okuwasa ow'emmamba. Allah jalla wala akukkiriza okufumbirwa ow'engeye nga maama wo wangeye, genda obanoonye mu basiraamu. Bajja gamba wadde tuli basiraamu naye ate ekyo kyo kyagaana. Bangi mu maka agabeeyita abasiraamu, ab'emmamba, ab'ekkobe, ab'obutiko, ebyo tebiriibwa. Lwaki? Baali babyeziyiza okuva edda. Lwaki? Bakadde baffe bwetu bwe twabasanga. Era osiŋŋaana amaka g'abasiraamu obupande mwebuli, abaana n'abazzukulu, omuziro mmamba, omuziro kkobe, omuziro nte, omuziro nseenene. Lwaki? Kalica yabatebenkera mu bifuba. Eyo gurupu eri wano. Naye abamanyi baffe bonna beegatta ku kigambo ekiyitibwa anna tahrima ma ahallahu Allah baada intifaa'i almawani kufrun ijma'. Sheikh Saleh Fawzan yagamba, abamanyi bagamba nti omuntu yenna bwaziza ekintu Allah kiyakkiriza n'agamba kiri haramu, n'omugamba emmamba okimanyi nti eriibwa, nti nkimanyi nti eriibwa, lwaki togirya? Kubanga ffe muziro gwaffe eri haramu, muziro gwaffe. Otegeera bulungi, oli musiraamu ti ndi musiraamu, waliwo akase nti nedda, lwaki togirya? Muziro gwaffe. Okimanyi nti eri halaali, Allah agikkiriza. Waaye ebyobusiraamu eddi kalica mwagala kukola ki? Abayibaga kasaatuka kweyo levo akaafuwalira ddala mu busiraamu n'avaamu. Awamu n'ekyo nga waliwo abawalimu abatuula ku bituuti ate
nga nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yatuulanga ate ne babuzaabuza nga bawalimu ne basoma ayati mu Qur'an ne bazitaputa ekifuula nnenge. Ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Eyo aya bagitegeeramu kuteekawo bika, kuteekawo miziro, era bakiisa ne mu mimwa gyabwe nga baga nti ne nabbi yali talya nswaswa, gwali muziro gwe, naffe tewali kitugaana okubeera nga tulina emiziro gyaffe gye tutalya. Wa maa dhalika ogaana ekintu Allah kye yakkiriza n'okigaana abantu n'obateekako amateeka, oba weetadde mu gurupu y'abateeka amateeka, oba ofuuse musharri'u ateeka amateeka, ekyo kikukaafuwaza ne kikugyamu mu Busiraamu. Okuba nti abantu obateekako amateeka, temulya mmamba, temulya kkobe, temulya butiko, omwana bw'omuzaala olina kukola bwoti, bwe baba balongo olina okubamala. Ezo cultures ezaawukana n'obuwangwa osiŋŋaana bangi nga mubawalimu bazikubiriza abantu nga babagamba nti ziina mutawaana. Haqqan ziina omutawaana, haqqan ziina omutawaana. Era buli muntu yenna yatebenkera cultures ze ne zimunoga obulungi, omusiŋŋaana nga Obusiraamu bw'alina si bwe butuufu. Imma mubtadi'un yabtadi'u fi diini llah ma lam yunazzilu llahu bihi sultaanan. Omusiŋŋaana imma mu ddiini ateekamu fa aqrabu nnaas ila ashirik humu lmubtadi'un. Era abantu abasemberedde okuba okumpi ne shiriki beba na bid'a abateeka mu ddiini Allah by'atalagira, kubanga bo tebakosebwa. Eddiini nga bwe bagiteekamu ebitaliimu, webakulaba ng'okola shiriki, omala abalongo, oyalula ennyimbe, oyabya ennyimbe, olina amasabo, tebalina buzibu nnyo gy'oli, tebakweraliikirira nnyo, kubanga eddiini tebagiinaako ghayra, tebagiinaako bbuba. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, teri Allah kyagaana okuggyako nga kirimu akabenje. Eyo gurupu eyokusatu eri wano e Uganda ey'abasiraamu abambala enkofiira nga bwe basamira. Basiraamu bambala enkofiira balina lubaale waabwe, basiraamu bambala enkofiira balina irizi zaabwe, balina obukomo, balina amasabo, balina ekijja kya famire we bakuŋŋaanira ne banaabako, ne balambula, ne bafumba omumbo gw'emmere, ne bajjawo ebisiraani. Gurupu eyo awamu n'ekyo Allah tabaraka wa ta'ala gurupu eyo tagimanyi mu gurupu z'alina okusasula. Teriyo mu gurupu z'alina okusasula okuggyako gurupu zirina kuba bbiri. Allah agenda kusasula gurupu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kati abo baliwo mu bukyamu, mu bufunze bali ne bali, kabeere ng'asaala, kabeere ng'asiiba, kabeere nga ye mufuti, kabeere ya amiru, kabeere mukulu wa ttwale, kabeere zikadhi, kabeeraani ng'alina ekifo ekisembayo okuba ekyebbeeyi mu Busiraamu, naye nga asamira, amala abalongo, alina irizi, alina lubaale, tali mu gurupu y'Abasiraamu, ali mu gurupu y'Abashiri, kuba gurupu zirina kubeerawo bbiri. Gurupu y'Abakaafu mwali. Era gurupu eyo okumanya be bangi, aya gye nasomye Allah aga nti wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun. Bangi mubala bakukkiriza Allah, Allah tebamukkiriza wabula bamukkiriza ne shiriku bamusigaza. Gurupu eriwo mu bukyamu, Allah subhanahu wa ta'ala tagiina mu balina okusasula. Ogamba nti tagimanyi, sigamba nti tabalaba, tabategeera, tabajjukira. Kiringa nasullaha fanasiyahum, beteekawo Allah naye n'abasasula ekibasaanira. Nolwekyo baganda bange, buli Allah kyakugaana okukola gwe omusiraamu yaggaana kasita osiramuka, toddayo kweraguza, toddayo kusamira, toddayo kulambula bijja ng'ogenda okutambula olugendo. Kansooke nsiibule bataata, kansiibule bajjajja. Lwaki Allah atugaana ebintu ebyo? Olw'obubenje obulimu, olw'akabenje akalimu. Dhakara al ulama iddata khutura, abamanyi bayogera obubenje bungi obuli mu kugatta ku Allah, okusinza nga bw'ogatta ku Allah, osinza bw'oweeraliikirira. Abamanyi bayogera obubenje bungi, kamba bulewo obubenje 6 bwokka ku bubenje bwa shiriki.
obwolekedde omuntu omushiriku okumanya nti ali ku kizibu akabenje akasooka mu bubenje bwa shiriki anna shirka muhbitul li jamii al-a'mal shiriki ekizibu kyalina nti emirimu gyo gyonna gyokola gifa kati nojja okusaala ng'osaalira bwereere n'osiiba ng'osiibira bwereere n'okola hijja nga nfu wa hatta n'okuwoowa omuntu yenna omushiriku takkirizibwa kugaba muwala we gwe yeezaalira kubanga bw'amugaba niko ebeera nfu agaba omuwala alina kuba musiraamu ate oyo waliyu si musiraamu waliyu mushiriku waliyu alina essabo waliyu asamira waliyu amala abalongo waliyu alina irizi waliyu alina itikadatul jahiliya enzikiriza ez'ekijahiliya teri mulimu gwonna gw'okola mu busiraamu ng'okyali mushiriku okujjako nga allahu subhanahu wa taala agusazaamu allah jalla wala yagamba bannabbi 18 mu suratu al-an'am yaboogera watilka hujjatuna atainaha ibrahim bwe yabamalaayo wansi n'abateekako taaliiki comment n'agamba walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun senga bakola shiriki byonna bye bakola byali byakusazibwamu allah agamba kusazaamu byabannabbi bwe yamala allah subhanahu wa taala n'agamba nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amugamba walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika bwe nassa ne ku bannabbi abakusookawo la in ashrakta oba kungattako la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna naali gisazizaamu wala takunanna min alkhasirin walibadde mu bantu abafaafaganiddwa allah agamba kusazaamu gya nabbi kati gweotugambaani kabere mufti nga mukubi wa kitabo alagula mu Luwarabu asamira mu Luwarabu kabere kadhi kabere amiru kaberani kasabera nga asagula mu Luwarabu alagula mushiriku allah wagamba okusazaamu ejja nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama teri muntu yenna mahma kana mahma balaga min arrutuba eddala lyonna lyaba atuuseeko kasaba nga akola shiriki emirimu gye allah agisazaamu abasajja abakuraishi mu makka abasigalayo ne bagaana okusiramuka balina ekiseera lwe bagamba nga bakudaalira ali ne Jaafar ibn Abi Talib abaali basenguse ne bagenda ne nabbi Madina ne bagamba nti ffe twasigala wano ku Kaaba ffe tuwa bahaji Zamzam ffe tubawa obuugi ffe tubasuza emirimu emirungi gyonna ffe tuli wano ku Kaaba ffe tugikola mwabagenda e Madina muyinayo kalungi naye ng'aboogereyo bashiriku abaali basigadde ku Kaaba abafamire ya nabbi allah subhanahu wa taala n'ayanukula eyo shubha gye baali baleese allah naga nti ma kana lilmushirikina an ya'muru masajida allah shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun allah aga nti abashiriku tebagwana kulabirira mizikiti gya allah tebalina saavisi yonna gye balina kukola mu mizikiti gya allah lwaki shahidina ala anfusihim bilkufri kubanga nabo benyini bekakasaako nti bakaafu omushiriku abeera akimanyi nti mushiriku asaala naye nga akimanyi mushiriku kati okubanga wekakasaako obushiriku allah agamba ekyo kikumalira okuba nti emirimu gyo naawe omanyi nti mifu shahidina ala anfusihim bilkufri nabo bekakasaako obukaafu ulaika habitat a'maluhum allah agamba nti emirimu gyabo gyasazibwamu wa fi nnaari hum khalidun ne muliro bagenda kubeeramu olubeerera n'olubeerera okumanya shiriki mubi nti era atta emirimu gyonna wa hatta riya ye shiriku asembayo okuba omutono riya omuntu okukola omulimu ng'ozze kusaala ku lwa allah n'olabawo omuntu enniya y'essolayo n'ogikyusa n'ogirongoosa bulungi nnyo olw'okuba oyagala omuntu ono akulabe ako kashiriku akarriya olabanga akatonotono naye nako muhbitun lil amal ako nako kwonoona emirimu obadde ogaba naye n'olinda okasuke nga imaamu amaze kukulaba oba gundi amale kukulaba olyoka oweeyo ako kokka obadde owaayo ku lwa allah naye ate n'oyagala okuba nti ne gundi akulaba nti owaddeyo ako kashiriku akatono kootaddemu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nako allah yakoogerako n'agamba ana aghna shurakai an shirk nze ndi mugagga nnyo ku buli kyonna ky'olowooza okungattako man amila amalan omuntu yenna akola omulimu nga gubadde gwange azze kusaala ku lwange agaba ku lwange agenze kukola hijja ku lwa allah ashraka ma'iya fihi ghairi naye nangattako
ekirala mu kukola omulimu ogwo taraktuhu wa shirka ngumulekera n'ekyo kyangaseeko just kuteeka mu riya obadde oyagala kugaba obadde osaala nina oteeka mu riya Allah ga nti n'ogwo omulimu agukulekera n'ekyo ky'omugaseeko tatwala mulimu gwa mushiriku gwonna kati abantu bamenyekera ky'okusaala n'okusiiba n'okusaddaaka tebiriimu kugezaako aka tugezeeko tomanya la omushiriku tannakakatibwako kusaala ne bwebeera eno ejjuma gye tulimu ng'akimanyeeko akyayina ebibbo bya lubaale ebibbo by'abalongo akyasamira afuluma bufulumi tasaala kubanga esswala gy'anaasaala tegenda kukkirizibwa wa Allah likawunihi mushirika olw'okubanga akyayina shirika tewali mulimu gwe bakulagira kukola nga gwa busiraamu ebbanga ly'omala ng'okyayina shirika akabenje akokubiri okumanya shiriki mubi anna almushirika la yatanawaluhu maghfiratullah omushiriku buli lwonna lw'owulira nga ayaati zijja mu Qur'an ahadisi annabawiya zijja mu Qur'an nga zoogera ku kusonyiwa omushiriku taliimu omushiriku buli kyonna ekikwatagana n'okusonyiyibwa kwa Allah tekimukwatako okujjako olunaku lwalikeera naga ndekeddaawo okusamira ndekeddaawo okumala abalongo n'ayokya ebigali byayina n'afulumya obulira bw'abaana n'abusuula empita za lubaale zayina n'azisuula irizi zayina n'azijjayo nasaazaako awo olumu muowinaawo ne baŋŋamba wano muowine wano abantu tosobola kubeerawo na mudaala abantu abalimu bonna bamala kwekolako era bwojja baga nti wano n'okolerawo nga teweekozeeko ali ku muzikiti ogwo guli awo nembaga nti akatale mukafuule mu masabo mugabe nti wano ssabo oba boga nti buli abeerawo alina okuba nga yeekozeeko mugabe nti tuli mu ssabo obeera otya n'edduuka nga liryo emaali gw'ogipakasa wafi ssamaa'i rizqukum wama tu'adun Allah yabagabirira riziki yammwe eva mu ggulu ate bwe n'oteekawo erizi kasenda baguzi okera kulaamiriza ku makyana ofuwa emmindi eyita bakasitoma ng'omusiraamu oba bano abatunda adawaati ashirikiya abo nabo bwe bali awo mu wino babandaga nga bava wali mu kutunda emmindi ey'emitwe 8 endeku ey'embalabe enjala za maaya emimwa gy'enjiibwa ne bajja ne basaala bw'oba olimu ogwo omulimu guveemu bw'oba oli musiraamu ogwo omulimu guveemu kankuwa ekyokulabirako omulimu gwe kyegufaanana gavumenti ya Uganda emabega eri ebadde erina omuntu agiyeekera nga ye Koni nga mulabi wa Uganda number 1 naye awamu n'okuba nti Koni mubi naye ate senga bagwa ku muntu aguza Koni ebyokulwanyisa oyo abeera ate mubi nnyo n'okusinga Koni era baba bakuzudde nti gwe omusapurayinga ebyokulwanyisa obeera ofaanaganya ddala n'oli Koni gwe banoonya kakati gwe ogamba toli mushiriku naye ate otunda adawaati abashiriku ze bakozesa abamu mwazi kugukanamu oli ajja anoonya njala za maaya n'omuga nti za mulimu ki nti bweguti ezo tebakyazikozesa funa mumwa gwa namuŋŋoona ng'omulagirira nekyebakozesa kati ekitambula ekiriko gw'omukyusiza eddagala mu famaseyo obadde oyagala ki awo tebakyabukozesa funa kana akagundi kati gwe kennyini oli muyeekera wa Allah namba 2 oli omushiriku muyeekera naawe gwa musapurayinga ebyokulwanyisa abalina emirimu egyo billahi alaikum egyo emirimu giri haramu kasamba nga mutunda ebyo enjala simanyiza namuŋŋoona endeko y'embalabe emmindi ey'emitwe 8 amaki ebintu byonna ebikozesebwa abashiriku ng'omulimu gwo gwokola genda oguggalewo noonya omulimu jjamu kapita ogenda okola emirimu emirala ogwo omulimu tegukolebwa muntu musiraamu guli haramu lwaki nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yaga nti inna allaha idha harrama shay'a harrama thamanahu Allah bw'agaana ekintu kyonna naga nti kino kiri haramu n'okukitunda sente zivaamu ziri haramu Allah bw'agaana omwenge guli haramu tokkirizibwa kutunda mwenge buli kyonna Allah kyeyaga nti kiri haramu ne sente zivuddemu ziri haramu ekifudde kyokka mathala almaitata ekifudde kyokka Allah yatugaana okirya tokkirizibwa nakitunda buli kyonna ekiri haramu kigaanibwa kitunda kati bw'oba olina mulimu bwe gutyo haramu tokkirizibwa kutunda bintu Allah tabaraka wa taala byagaana n'olwekyo omushiriku akabenje katuddeko akokubiri ti la yatanawaluhu maghfiratullah okusonyiwa kwa Allah tekumutwala tekumukwatako
Allah yakyogera mu Qur'ani mu suratu Nisa emirundi ebiri yagamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Ayendala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna, alisonyiwa ekitonoko ekirala kwoyo gwali bayagadde, alisonyiwa ekirala. Abantu bonna abakola amazambi nga obwenzi, nga obubbi, nga riba, nga okutta, nga okulya emaali y'abamulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo, bila shakka hadhihi min alkabair, ago mazambi manene gonna genjogeddeko. Naye senga omuntu afa n'erimu ku mazambi ago genjogedde n'atuuka ewa Allah ng'abadde takolanga tauba, fahuwa tahta mashiati llah, ali wansi wa kusalawo kwa Allah. Inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu. Allah bw'aliba yagadde n'eryo ezambi lyagenze nalyo agenda musonyiwa. Obubbi, riba, okutta, obulyazaamaanya, ebyo okulya emaali y'abamulekwa, osobola otutuuka n'amazambi bwe gati ewa Allah n'akusonyiwa, n'atakuyisaako mu muliro wadde eddakiika. Wa amma omuntu yenna alituuka ewa Allah ng'alina ezambi limu lyokka bwe liti lyakugatta ku Allah. Yali musaaze mulungi, yali musiibi mulungi, yali tabba, yali talyazaamaanya, yali tayenda, yali talya riba, teyalina zambi ddala lyakomintenga okuggyako kugatta ku Allah, kimumalira okuba talinaayo ssuubi lyonna ligenda kuyingira jjana. Oyo abeera 100 ku 100 wa muliro. Saate omuntu afudde n'amazambi amalala abeera alina emikisa 9 oba 95 okuyingira ejjana, Allah bw'aliba yagadde. Ne bw'aliba asooseeko mu muliro nga Allah asazeewo asookeko mu muliro olw'amazambi ago, agenda kuvaayo era ayingira ejjana. Wa amma almushrik, omuntu afudde nga ye mushiriku fala, talinaayo ssuubi. Hadisi entuufu eri mu kitabo kya Imaamu Tirmidhi, hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadisi al-Qudus. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu hadisi al-Qudus, ya ibna Adam, owange omwana Adamu, law ataitani biqurabi al-ardi khataaya, senga olijja mu maaso gange ng'olina ebisobyo bye wakola bijjuza ensi eno oba bisemberera okujjuza ensi, thumma laqitani la tushiriku bi shay'a, naye n'otuuka mu maaso gange nga tewangattako kintu kirala kyonna, la ataituka biqurabiha maghfira, kama inda Tirmidhi hadisi Anas wa huwa sahih. Ngenda nange kuleetera ensonyiwa ezenkanankana ebisobyo by'ozize nabyo. Muntu aguma atya okuwulira ebyo byonna n'asigala ng'akyalowooleza mu bushiriki. Akabenje akokusatu min khuturati shiriki, mu bubenje bwa shiriki, annahu yahrum nikah al-mushrik, kigaanibwa mu Busiraamu okuwasa wadde okufumbiza omuntu akola shiriki. La yajuzu munakahatuhu, omuntu akola shiriki min khuturati shiriki, omuntu akola shiriki tebamufumbiza era tebawasa mu maka g'abantu abakola shiriki. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an, wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Allah jalla wa ala yatugaana n'atugamba temuwasanga abakyala abakola shiriki ne bw'aba akwewuunyisizza ng'alina obulungi obwa buli kika, famire gyavaamu balungi bazibu, essente weeziri, buli kalungi weekali, naye nga bakola shiriki. Allah agamba amaka ago towasangamu. Akiri genda owasa omuzaana, omuzaana olwaliro taliiwo, naye ng'omuzaana abalibwa tuaddu nisfa insan, tuaddu al-ama nisfa insan. Omuzaana abalibwa kitundu kya muntu. Omuzaana bwe wamuzaalangamu omwana nga nannyini muzaana yatwala omwana, bimaana nga gw'ozaalira bwereere. Naye Allah agamba noonya omuzaana gw'oba owasa, oleme kuwasa mukyala ayina buli kintu kyonna naye nga mushirika. Wakadhalika n'abakyala n'abagaana, wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, n'abakyala temufumbirwanga abasajja abakola shiriki okutuusa nga nabo bamaze okuva ku shiriki ne badda ku Allah tabaraka wa ta'ala. Wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Allah agamba bw'ofumbirwa omuddu, omuddu talina kyayina
omuddu bakozesa mukozese n'essola y'ejjuma tajja kusaala okujjako nga mukama we amukkiriza omuddu ne baba bagaba emmaali y'obusika tafuna omuddu talina sse naye Allah agamba omukyala alina buli kimu ava mu famire ennungi afumbirwe omuddu oyo okusinga lwanaafumbirwa omusajja ng'alina buli kimu naye nga mushiriku lwaki Allah atugaana ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah agamba nti abo bw'obafumbirwa bakkoola bakutwala mu muliro omukyala akola shiriki bw'omuwasa ekkuba erikutwala mu muliro liguddewo ate Allah yakuyita kuzza erikusonyiwa nakuyingiza jjana olw'okusaasira naye gwe oguma otya omukyala n'omuwasa okuva ku day 1 nga basenga be bakola shiriki naawe obalaba oba basenga ate bakola ki mu mbaga z'abasiraamu ekyo nakyo sinaba kitegeera bulungi singa n'omusajja nga musiraamu mulungi n'ogenda okwogerezaayo omuwala nagamba genda olabe ssenga w'omwana ogezewo taata azaala omwana nagamba genda olabe ssenga w'omwana ssenga w'omwana oba akola ki mu mbaga y'obusiraamu ssenga w'omwana mwana wattu mu busiraamu talinaawo kafo mu mbaga takkirizibwa wadde okujja okuleeta oluwombo okutugabula kubanga agabulaani nze ntudde ne basahaba wano bangi tebamukwatako talina nakyabamanyiiko kati atajja kukola kiwano senga takkirizibwa kunoonya mugole naye osinga senga ng'anoonya omugole n'amusiŋŋaana ng'eri mu kasonda n'amuvumbagira ne beenyoola ne beenyeenya n'amunyweza akavuyo abo basenga bannagadya abalogo ne baleeta yizi ne baleeta amalogo ne bateeka mu mpombo ne bateekamu ne ku najisi senga akugabula oliawo omwenyereketa ne baleeta n'ekibbo omusiime ng'amaze okukugabula kazambi kati bw'owasa omukazi from day 1 nga bakuliisiza najisi bakuliisize eddogo erya buli kika kikyosuubira eyo mu maaso kikyosuubira mu maka nga bonna bamubuuliridde bamwetuumyeko abakyala bamugamba omukyala tafumbiraawo nankya togenderaawo genda nga weetegese from day 1 basenga babeera awo atuuliridde omwana atuuliridde omuko akakase nti bakuwadde eddagala kati abantu bwe batyo bawasaamu otya families nyingi abantu zibagendamu okuwasa n'oteekayo embuzi ne bagitwala emmanju ne bagikubaakubako bwe bati balina ngeri gye bagikubaakubako bwevaamu omusolo ne baga nti abakulu bakkiriza omuwase ezo family gyezi abo batyo bakola kati abo lwaki tebakuyoola ttaka abo bw'ogendayo bakuyoola ettaka ne bakuloga n'owunga n'osigala mu kasala kkubo baloga abawedde emirimu bw'owasa otya omukyala ng'olabira ddala ewaabwe buli omu mulogo beeyogezayogeza ebintu eby'emizimu simanyi emizimu abakulu basiima oyo ng'era gw'owasa oyo abakulu gwe basiima bakulaga omuwala nti abakulu basiima oyo omanyi tumukuwadde naye abakulu basiima oyo we tunaamwagaliranga ojja kumuleeta ng'owasa la abadan nabbi sallallahu alaihi wasallam kyobala naye ebigambo bye yatukubiriza kuwasa bakyala balina ddiini towasanga mubashiriku kubanga nammwe families muba muzimanyi basenga balina bye beeyogezayogezaawo n'obiwulira n'obitegeera kati bano ekiwuka kyabalya bano balwadde bayi bano munzikiriza tebalinaamu wadde ne bwoba osasudde ekyo kisazisaamu omukolo okutwala embuzi ne bagikubako ne bagaa nti bajjajja bakkiriza omukolo gukomaawo wennyini embaga nesazibwamu omwana tomusiimye namusiimye tokyamututte sijja kumutwala kasolaba omukolo gwonna ogukolebwa nga gwa kishiriku ku mbaga awo ng'ogenze kuwasa obufumbo obukomyawo jama teweereetera kubanga bw'onoomala okumutuusa awaka obugole ne buggwawo omukwano ne gukendera ogw'obugole ogenda kuwulira nankya kyajja okukola abantu abamu bali ku malogo kwe batambulira omulaba atambula olowooza yatambula naye ng'eddogo lyonna lyamukwata towasa muntu akola shiriki Allah tabaraka wa taala yagaana ulaika yad'una ila an-nar bw'omuwasa ekkuba erikutwala mu muliro ogenda kuliggulawo abaana bo ogenda okumuzaalamu agenda bayigiriza ebyo byennyini byeyaga ku jjajjaawe byeyaga ku ssengaawe byeyalaba bakola ewaawe byagenda okuyigiriza abaana bo
oguddewo famire, otandise famire n'omukyala omushirika, abaana bagenda okuzaala babeereko eyo manhaji abadan. Allah tabaraka wa taala tugaana omukyala akola shiriki tebamuwasa. Kyobola ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama oli bwe yayogerezanga omuwala oba omukyala nga Nabbi abaga gendayo, hal nadharta ilaiha, wamulabyeko omukyala? Okulaba ku mukyala si kumulabako beauty yokka n'okomaawo, mulimu n'ebirala ebigenderako mu kumulaba, mulimu n'ebirala ebigenderako mu kumulaba. Famire eri etya? Kubanga osuubira okuzaala abaana bannaddiini naye tusobola bazaala ate mu mukyala wa shiriki. Akokuna anna almushirika, omuntu yenna akola shiriki, la yajuuzu, tekikkirizibwa alqiyamu ala janazatihi, okuyimirira ku jeneza ye ng'afudde, wala duau lahu bilmaghfira ba'da mautihi. Omuntu yenna akola shiriki mu bubenje bwayolekedde, omuntu yenna akola shiriki mu bubenje bwayolekedde, tebayimirira ku jeneza ye era tebamusabira Allah kumusonyiwa. Kasomanya asengaawo baabawo ani naye ng'akola shiriki, tomusabira. Amaziika geesonyiwe ag'omuntu yenna g'omanyi nti mushiriku, abadde asamira, abadde alagula, abadde ayigiriza okukuba ensaasi, abadde atendeka, abadde mukongozzi, abadde alagula mu Luwarabu, akuba ekitabo. Abantu abashiriku toziika. Omuntu omushiriku tebamusabira. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagenda wali taata w'omutungo agenda kufa Abu Talibi, n'amugamba ya ammi, taata wange, kul la ilaha illa Allah, tola shahada kalimatan ashhadu laka biha inda Allahi yawma alqiyama. Ekigambo ekyo bw'onooba okyogedde, ebisigadde wa Allah ngenda kukuwolereza. Kubanga omuntu bw'asembyayo ekyo ekigambo aba awonye. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Ibn Majah yagamba, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, omuntu bw'abeera nga mu bulamu bwe buno obwensi ng'anaatera okukutuka okufa asembezzayo ekigambo kya la ilaha illa Allah, dakhala aljanna, agenda kuyingira ejjana, yawma min addahri, ne bwe lubeera olunaku mu nnaku, lulikyo olunaku mu nnaku, n'ayingira ejjana. Wa in aswabahu qabla dhalika ma aswaba, newankubadde ayinza okuba alina ebizibu byayiseemu byasoose okufuna, ng'asoose kufuna bizibu, naye lunaku mu nnaku luliko n'ayingira ejjana. Wa in aswabahu qabla dhalika ma aswabahu, hadisi ntuufu erimu Ibn Majah. Omuntu bw'asembyayo ekyo ekigambo, lulikyo olunaku mu nnaku n'ayingira ejjana. Wa in aswabahu qabla dhalika ma aswaba, yawma min addahri aligiyingira, naye ng'asembezaayo la ilaha illa Allah entuufu. Kati Nabbi agenda wali taata we amugamba, gamba la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawma alqiyama. Faltafata ila zumalaihi, taata we n'atunuulira bano abaali bamuliraanye, baaliwo abasajja basatu nga bashiri ku kaŋŋaŋa, ne bamugamba, atarugabu an millati Abdul Mutalibi, oyagala kuva ku nkola y'abajjajjaabo? Olaba babitwana babi, okuba emikwano emibi, abakwetoolodde ng'ogenda kufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu ogwokubiri, nabo ne bamuddamu, ne bamugamba bava ku nkola yaffe. N'amuddamu ogwokusatu, nabo ne bamuddamu, n'ayatula ekigambo omusajja, wa aba an yaqula la, n'agamba huwa ala millati Abdul Muttalibi wa aba an yaqula la ilaha illa Allah, n'agamba asazeewo kafiire ku nkola y'abajjajjaabe, n'agaana okutoola shahada. Bwe yamala okutoola shahada n'afa. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'afuluma we yali ng'amaaso ge gavaamu amaziga. Bw'aba atuuka mu lujja n'agamba, la astaghfiranna laka, ngenda sigala nga nsaba Allah okusonyiwa, ma lam unha anka, ebbanga linnaamala nga sinnagaanibwa, ngenda saba Allah akusonyiwe. Kubanga oyo omusajja yamukolera okubeerawo okwa obusiraamu okutuuka gye bwatuuka, Allah yayisinaako oyo omusajja. Era Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayogera n'ensonga nnyingi lwaki omusajja oyo Allah yamumma ekyengera ky'obusiraamu. Muzoze yayogera n'agamba, la alla law aslama hadha arrajul la qutila wa qutila Muhammad ma'a. Yagamba nti oba oliawo abakusiramuka obukyayi bwe baali balina ku busiraamu baali bajja kumutta Abu Talib ne Muhammad yattibwe, daawa ekomaawo. Allah n'amulekawo nga mukaafu ate yakuuma omusiraamu.
wa inna allaha la yansura hadha ad-din bi rajulin fajir nabbi yachogera Allah asobola okutaasa eddiini eno ng'agitaasiza ku musajja ate omwononefu. Abu Talib buli bayagalanga okutta Muhammad nga bagamba mwana wange ate mwagala kunkola ki? N'amukuuma hatta sahabi omu yatuuka n'okubuuza nabbi n'amugamba ya rasulallah omusajja oyo bye yakkolera byonna kuba n'okumuwasiza yamuwasiza. N'amugamba kiki kyogenda omugasa ewa Allah ku nnaku lw'enkomerero? N'amugamba lawula ana senga sinze lakana fi darki al asfali min annar yalibadde wansi ku bottom mu muliro naye olw'okuba nze yagenda okusembayo okuweebwa ekibonerezo ekitono mu muliro agenda kubeera ku manda abiri nga kwayimiridde naye nga gamwokya n'obwongo ne butokota ng'amanyi mu muliro teri abonerezebwa kwenkana ye. Abamanyi baali bashara hadisi eyo bagamba nti ekitegeeza Abu Talibi tagenda kukka wansi mu muliro wabula ebigere bye bye bigenda okubeera ku muliro ngene pati esigadde eri waggulu olw'ebirungi bye yakolera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye nabbi agamba ngenda kusaba Allah kusonyiwa. Allah n'amugamba ma kana linnabiyi tekibeerangayo ku nabbi yenna walladhina amanu wadde abakkiriza an yastaghfiru lilmushirikina okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku walau kanu uli qurba ne bwaba badde wa luganda lwo min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Oluvannyuma lukitegeera nti abo bamuliro omusabirako ki? Allah n'amugaana okusabira taata wo omuto yamukolera ebyo byonna. Maama we yafa nga asamira ng'okimanyi ddala asamira ayina lubaala omumanyi ayina irizo ozimanyi ayina amasabo ogamanyi ayina ebyawongo obimanyi tokkirizibwa kumusabira. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah agamba sta'dhantu rabbi nasaba Allah an astaghfira an adhina li an astaghfira li ummi nasaba Allah anzikirize nsabire maama wange falam ya'dhan li nangana wasta'dhantuhu nemusaba nzikirize an azura qabraha nambule kaburi ye fa adhina li ekyokulambula kaburi kyo nanzikiriza. Nabbi yagenda n'alambula kaburi ya maama we n'ayimirirawo basahaba ne bayimirirawo ne bamutunuulira nga talina kigambo kyavaamu bagenda okulaba nga amaziga gattulukuka bwe gati n'agamba kuntu nahaytukum an ziyarati lkuburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhira wa fi riwaya tudhakkirukum bil maut. N'abagamba nali nabagana okulambula entaana ku ntandikwa y'obusiraamu naye kati mbakkiriza muzirambule kubanga zibajjukiza okufa naye ebyokusabira la kuba maama we yafa mushirika kataata wo muganda wo mukyala wo mwami wo ani yenna gwokakasa nti mushiriku tokkirizibwa kumusabira tokkirizibwa kusabira muntu yenna afudde nga mushiriku. Wa min khuturati shirika akabenje akaddiira akasembayo akokutaano mu bubenje bwa shiriki anna khatara almushrik yataadda ila ghayrihi min annas. Omushiriku obubi bwe akosa n'abantu abalala. Okumanya obushiriku bubi omushiriku akosa n'abantu abalala bawangala nabo. Kyokulabirako kyenyinza okuwa Khuraib mawla ibn Abbas. Ibn Abbas yafiirwa omwana yali Taif n'afiirwa omwana. Bw'afiirwa omwana n'agamba omuweereza gwe bayita Khuraib ukhruju wanzuru majtama'a min annasi fuluma wabweru olaba abantu abazze otuziikirako bakuŋŋaanye. N'afuluma agenda ofuluma nga abantu bangi n'akomawo n'amuga kadi jitama annaasu abantu bazze tuziikirako bangi n'amuga takulu hum 40 kyogamba ababali wabweru bawera 40. Qala na'am n'amuga bawera. Qala ukhrujuhu n'abagamba munfulumye nusalli alayhi tumusalire fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu nawulira omubaka wa Allah ng'agamba ma min mayyitin yamutu teri muntu ayinza kufa fayaqumu ala janazatihi 40 rajula abasajja ne bayimirira ku jeneza ye okumusabira nga bawera 40 la yushirikuuna billahi shay'a naye nga mwaba abakuŋŋaanye temulimu agattako Allah kintu kyonna illa shafa'ahum llahu fihi okujjako bafuuka ensonga emusabira ne bamuwolereza Allah n'amusonyiwa. Kasaba wera 40 nga temulimu mushiriku. Kati omushiriku akosezaawa omushiriku akabenjeke kakosa kati abantu abalala abasajja 40 baweze naye mulimu omushiriku omu. Hadisi bw'ogikyusa mafumu mukhalafa etegeeza tebafuuka nsonga ya kusonyiwa. Ani alemesezza okusonyiwa ono omushiriku. Olaba bwakosezza omufu abashiriku kyabuvunaanyizibwa nnyo kya mpisa gye muli okwesonyiwa nga abantu abafudde. Bw'omanyanga nti omuntu afudde weesonyiwe jeneza yitogenda onoonyayo ki? Weesonyiwa abafu b'abendi bw'owulira we babisse
kera ku makya ogenda okola emirimu gyo togenda kuziika. Era nammwe abamu mu famire zammwe muba mumanyi omusajja omushiriku omukyala omushiriku bwe baba bagenda okusaalira genda waali omukuba akaama babasula walivuddemu. Omufu aleme kufuna buzibu bw'aba aganye genda wali seeka omugazi seeka alangirira mulimu omutujju bamukuba akaama haji kyasanku vaamu senga Sulaina vaamu babalangirire kuba tunaabakolera ki babalangire oba mu mutuma omulimu omushiriku genda omugyeemu nga nti waliwo abagenda okulya gange ofukirira amazzi jangu waliwo omulimu mumuwa omulimu bagenda okusaalira ng'ekintu kyawedde dda kubanga omushiriku akosa. Omusajja ayagala 40 abali piwa omutali mushiriku ate yayimiriddemu mumufulire omulimu awo mumugambe mufuti azze jangu muddire wano mufukiride mufuti abere bize bagende okumaliriza ebyo nga tutwala kuziika. Era abashiriku bw'oba omanyi maama w'omushiriku taata w'omushiriku n'ebyawongo temukkiriza mu famire bisigalemu. Taata wo aba badde neirizi gera nga bagenda okumuziika essabo ebibbo byawongo ogende emabega ng'owerekera jeneza bwe bamuteekayo ng'obisulayo kibi kigwana wala agende n'ebibbo bye tatulekera bizibu. Buli famire yonna amanyi taata we ayina ebokisi erimu abalongo erimu ekifundikwa linda lwe bamusaalira teekaawo basaalira otaddaawo ate nga gw'otudde tosaalira bwetuula butuuzaawo ku maali ye baba bamutwala n'otwala emaali ye. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gatuonye faqutia dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Amasabu bagamenyawo tugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Lubale bamwocha tugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Bwe baziika omushiriku ku kyalo tugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Akabenja akasembayo anna shirka a'zamu dhulumin fil ardi. Shirk bwe bulyaza amaanya obukyasinza okubeera obunene. Oyinza ogasibbanga ku muntu ze siryaza amaanya ze siina mmanja saagalanga mukaagundi emirimu ntuukiriza naye ng'ate oli ku bushiriku kubanga ekiyitibwa dhulma obulyaza amaanya wad'u shay'in fi ghayri mawdi'ihi kuteeka kintu mu kifo ekitali kyakyo. Ibaadaati tulina zikolera Allah gw'ozikolera lubaale gw'osamira oli mu kunaaza baana kayaayaana mbu babayaayaanire oli mu byawongo. Ibaadaati emikisa togisaba Allah obulamu tubusaba Allah obugagga tubusaba Allah gwe tuvunnamira ate gwe ibadaati ozikolera bitonde. Lukumani yagamba omwana we ya bunayya mwana wange la tushiriki billah togattanga ku Allah inna shirka la dhulmun azim kubanga shirki bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okubeera obunene. Allah yagamba nti alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Abakkiriza obukkiriza bwabwe nga tebabutabuddeemu bulyaza amaanya bwa shiriki. Allah yagamba nti ulaika lahumul amnu awe bali safe. Kuno ku nsi bali safe ne ku nkomerero bali safe. Genda nga obuuza ekibuuzo ndi safe oba siri safe. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.